omulungi ali eyo nsuubira bibadde bigenda mu maaso obadde obiraba yenze Maishara Mukwirwa Mother mami w'abalungi senga wa FATIE senga wa FATIE era nga nkusuubiza nti nno ogenda kumanya story eno munnange engeri gy'etambuddemu engeri gy'ebadde ebintu engeri gye byajjamu osobole okumanya ensonga eno era nkusaba olindire ku YouTube channel yange Mother Productions ogenda kubanga byonna obifuna yes mu mawulire mubirabye ntoddeko era njogera ebisaanidde ebitasaanidde n'embireka kyekimu kingenda okubanga nkola era mu programu eno naye njagala abantu tufunemu ekyokuyiga nakyo kyosobola okuba nti nno ota oba oleka ensonga eyo ogenda kubanga zonna ozimanya bulungi nnyo abamu bawakana nti omukolo tegwaliyo nja kulaga okuviira ddala ku kukyala nga ekwatambula okutuuka omwami wange mutovu Abudu we yatwala Fatuma Nakimuli Lindirila ku YouTube channel yange ngenda kubanga kutuusaako emboozi eno yonna na biki ebigigenderako kulindidde ng'ennaku z'omwezi 13 bwe ngenda okusaba okulula emboozi eno osobole okuba nti osobola ogitegeera naawe obulungi omanye nti mu nsi mubaamu ebintu n'agantu era osobole okumanya nti nno mu butuufu abantu babaako n'ebintu bye bamira omwezi ogwo ne date lwa nsonga nti bumalabye wange ennaku z'omwezi 13 November genda kubanga guwera bwezi mwaka wengenda osaba okulula programu eno oginnyonnyoke bulungi ali eyo oyigemu abali n'abantu muyige ne tetujja akaate bantu n'abalungi gye bati tulindire Mother Productions.